Ebipya bizuuse ku ngeri munna NUP gye yafuddemu mu bukambwe obw'amaanyi. Bobi Wine ayozezza ku mmunye kubuuzaako gy'osinzidde webale nnyo bali ddala kuva n'ogoberera enteekateeka zaffe. Subscribing, sharing, commenting, agenda ku www.kampalamediatv.com oyongere okugoberera ensonga ez'omuzinzi weewaawo ez'omuggundu ffe twongere okulabika nga tukuweereza. Ensonga eriwo kaakati gye njagala ndabike ng'oba oli awo nkutwalako obutereevu bassebo ne bannyabo ge mawulire agalaga ebipya wakati ku munnakibiina ekya NUP yagenze mu maaso okulabika ng'aziikibwa. Ono wakati mu kufa kuno wabaddewo ebibuuzo bingi of course ebigenze mu maaso okulabika nga byebuuzibwa wali ne wali ku kiki ekituufu ekyavuddeyo omusajja wattu ne kimutta oba oli awo ekiresa abangi nga bayungula ezziga olw'engeri etiisa musajja wattu gye yalabise nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Ono nga yeesimbawo ku kifo eky'obwa meeya flaga bearer ku kibiina kya National Unity Platform mu bitundu eby'e Soroti. Bassebo ne bannyabo yagenda mu maaso okulabika nga asangibwa mu ngeri esinga okulabika nga etiisa. Era oba oli awo ereese ababadde wali mu kuziika ne booza ku mmunye. Amannya ge omugenzi kaakati gwe tubala ye Ejuko Elias nga wenkutegeezezza y'omu ku bantu ababadde abakunzi weyogera ku bakunzi b'ekibiina kya NUP mu disitulikiti ey'e Soroti. Wabula twongedde okukola okufeffetta wakati mu kiki oba oli awo engeri musajja wattu ono gye yafuddemu. Amawulire galaga ng'ono yafiiridde wakati mu bulumi obw'amaanyi wakati mu kitaba ky'omusaayi mwe yasangiddwa n'ebisago ebyamusangiddwako. Musajja wattu mulambo gwe gwasangiddwa. Ono yava mu bitundu eby'e Soroti olunaku olwokutaano n'agenda mu maaso okulabika ng'ajja mu kibuga Kampala. Twogera ku lunaku olwokutaano olwa wiiki ewedde. Bassebo ne bannyabo omuntu eyajja mu kibuga olwokutaano ate olw'essande yasangibwa ng'afudde. Era omulambo gwe gwasangibwa mu mokyare wali mu ddwaliro ekkulu e Mulago wabula ng'alina ebiwundu eby'amaanyi. Ono eyagenda mu maaso okulabika ng'ava mu bitundu eby'e Soroti nga talina yadde n'akamogo okusinziira ku baffamire ye, nga talina wadde awamuluma yadde n'erinnya erimuluma, nga talina kintu kyonna. Yagenze mu maaso okulabika ng'asangibwa mu mokyare eno ng'aliko ebisago eby'amaanyi n'ebiwundu eby'amaanyi nga mwana wattu omuntu yenna yabadde asobola okulabika ng'omukubako eriiso. Osobolera ddala okukikakasa ng'ono yagenze mu maaso oba oli awo okulabika ng'atulugunyizibwa mu bukambwe bw'ekitalo. Musajja wattu Ejuko wenjogera ku mawulire gano mpulira nga njagala nakwoza ku mmunye kubanga ne guno gwaka abafamire batuuse kumuziika nga babuuza alipoota ekwatagana ku kyoba ekyamusse ekizuulibbwa. Bassebo ne bannyabo ne guno gwaka alipoota tennaba kulabika ng'efuluma. Of course ne we babuuza engeri butya bwe yatuuse mu ddwaliro rather mu mokyale tewali muntu asobola kukinnyonnyola. Ne babuuza butya engeri gy'atuukibbwako ebiwundu tewali ngeri gye basobola kunnyonnyola. Wabula omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine agenze maaso okulabika ng'ayoza ku mmunye wakati wabadde mu kuziika wali mu bitundu eby'e Soroti. Ono Kyagulanyi agambye mu bigambo bye baana ba mama, baana ba taata,
ategezeza I know Ejoku will not rest nti manyi nti Ejoku tajja kuwummula until his murderers are brought to justice okutuuka nga abamutirimbudde obwenkanya butuukibbwako and until the mission he invested himself in is finally accomplished era okutuuka nga eryo eddimu oba olutalo lwe yeetaddemu n'anfiira wakati mu lutalo okutuuka nga lukomekkerezebwa tukkiriza nga tagenda kuwummula bye bibadde ebigambo bya Kyagulanyi ng'ayoza ne ku munye musajja wattu. Of course omukulu Ejoku yazaalibwa mu mwaka gwa 1988 era okutuuka wafudde mu mwaka gwa 2020 musajja wattu n'afiira mu maanyi. Of course waliwo report eziraga nti yattibwa ababbi, but of course tewaliwo bukakafu bwonna bulaga yattibwa babbi ki. Ate of course ne report eziraga nti ono yattulugunyizibwa era nabwo obukakafu tebuliiwo kubanga era tewaliiwo bujulizi bulaga baani abamutulugunyiza era wa, naye nga ensonga bwe zityo bwe zifaanana wakati mu ntiisa ey'ekitalo. Subscribing, sharing, commenting, twongera okukolera kafeto kw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata yenze Samaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.